Rema Namakula akikoze so nga ate ye Nubian Lee akyadde ewaabwe w'omukyala. Omugagga Rwasa afubutudde buli amwegwanyiza so nga ate ye Isma Olexas aka Jjajja Ichuli aliira ku nsiko. Ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nkwaniriza nate mukwano gwange gye baliko ate gyonna egyo gy'otuusisaako engalo. Weebale kubeera nga tokowa kuntegera matu nange neewayo okubeera nga ate nkuweereza. Manya yinza Omumbejja Aisha Nassolo kadde ka mawulire wabula nga sinnatandika. Ena kusaba gwe wena mukwano gwange yakanneeyongako ebambi subscribe nga teekako akadde kubanga wano ofunirawo amawulire gonna gagenda mu maaso ku ba celebrities bo aba wano saako ate ne wabweru w'eggwanga. Kantandikire ku mukyalo ono Rema Namakula omuyimbi wa Foyo celebrity. Munange twagenze olaba ebifaananyi ku social media nga biyitingana nga muwala we ono Amal ate munange ali ne muganda we Maya Musuuza we batyo nga balinako we bali kwagamba bambi akaseera kabadde kasanyo okukamala obukamazi ngera naawe w'obalabaawo. Kitegeeza kati kwegamba byatusobedde. Rema Namakula yabadde amututte waka wa Dr. Hamza nga bagenze kubeera nga ate munange big sister alabako ku young sister oba ate balina akafo we besinkanye kubanga ebifaananyi byabadde bisinga obungi tubadde tulabamu ono Evelyn Namulondo nfanfe wa Rema Namakula nga yali bambi n'abaana bano kugamba nga bambi babadde bagezako kubeera nga bafuna akaseera akesanyu naye nga kyonna kye kiri fe tubagaliza birungi byereere. Amaalu Musuuza asigala ate muganda wa Maya Musuuza wabula nga ate omukwano gwange envuddeyo munange olunaku lw'eggulu ate n'olwaleero gibadde emikolo myereere munange ate abantu bagenze mu maaso n'okubeera nga bamu bakuba embaga abalala banjula ate abalala bakyala era leka ntandikire ate ku mukulu ono Nubian Lee ffenna gwe tumanyi obulungi bambi ono olunaku olwaleero agenza ate n'akyala bambi ewaabwe w'omukyala ne basobola okubeera nga ate bakola ki bamutegeerera ddala bulungi nnyo. Kinajjukira nti omukyala ono emabegakawo bambi yasiramuka kati we twogerera n'emikolo gy'okukyala giwedde kati oba oli awo tulinda ate gyakukola ki gyakuwoowa wabula nno si ye yekka wabula ate ne Mickey Wine ono ng'amannya g'amatuufu ye Michael Mukwaya muganda wa Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna gwe tumanyi obulungi naye bambi olunaku lw'eggulu ate bw'atyo yagenza ate ne bamwanjula ewaabwe wa mukyala w'ono Kyaznikani bambi naye ne basobola okubeera nga ate bakola ki bamutegeera. Si ye yekka wabula ate waliwo ne wali munnamawulire wa Daily Monitor omukulu yayitibwa Alex Esagara naye ate bw'atyo yakubye mukyala we embaga era nga kuno kwabaddeko n'abakulu abagenyi abakulu okugeza nga Sudiru Lupaleria Sakati ne Salongo Elias Lukwago bambi babaddeyo era omukolo ogwo ne baguweeseza ddala ekitiibwa. Si be bokka wabula ate munange ate ne muwala wa Katikkiro Charles Peter Mayiga omukyala ono Samantha Nanziri naye ate bw'atyo yasobodde okubeera nga ate atwala omwami we Emmanuel Ofono ewaabwe wa kitaawe ate naye n'akola ki n'amwanjula bambi ne basobola okubeera nga ate babawa emikisa n'okubaagaliza obufumbo obulungi. Kale bannange mwenna be bakubye embaga be banjudde saako ate nammwe be bakyadde ewammwe tubaagaliza birungi byeye naawe ampuliriza nga singa sikumanyi naye ng'ate wabaddeko ate emikolo egyefaananyirizaako weegityo mukwano gwange nkwagaliza birungi byereere nkwagaliza obufumbo obulungi bambi Katonda ate abateremu omukisa mu bufumbo bwammwe. Wabula ng'ate yonvuddeyo tudda ku mugagga waffe ono Rwasa Mayinja ffenna gwe tumanyi obulungi ono bw'ati ate yavuddeyo wali nga bamukolako interview bw'atyo n'afuumuula abakyala mwenna bamukubira essimu bw'atyo yagambye nti bakyala mmwe yabayise na misege bannange yagambye egyo misege nze nina omukyala enjo omukyala mulungi nnyo omukyala mukakkamu omukyala wa mpisa so seetaaga kawawa ye bannange omugagga Rwasa yagambye takola ki teyeetaaga kawawa era gwe munnange ampuliriza ng'omanyi naawe gw'omu kubakubira Rwasa amasimu munnange ate kyekiseera essimu ye obeere ng'okola ki ogyesonyiwa. Yavuddeyo nno nga mukambwe muzibu nga talumikako nga tasalikako musayi naga naye bannange abakyala bambeeredde ki abakyala bankubira amasimu nga ndi ne mukyala wange lwakuba bambi mukyala wa mpisa tafaayo so bannange mwesonyiwe omugagga Rwasa. Ate omukwano gwange nga nvuddeyo ye ate munnange ono Isma Olexas aka Jjajja Ichuli ono we twogerera aliira ku nsiko anti munnange omulangira Ssuuna yavuddeyo bw'atyo n'amuteekako akakadde kalamba beddu era nga bw'atyo agamba nti bannange ndabira ku Isma Olexas aka Jjajja Ichuli tokuba ku mutwe leeta wano gwe wewangulire akakadde ko akeesimbi. Kinajjukirwa nti omukulu ono kati atandise okubeera nga ate asiba buli omu agenda mu maaso n'okubeera nga ate amwogerako kalebule era naye w'oba oli eyo ng'omanyi gw'omu ku boogera ku mukulu ono kalebule munange wandikikomeza kuba ye kati tataliza buli
buli amwogerako gwasiba era nga omukulu oyo Keizi Mako ne Wako twategedde ate ekyakoze ekyabatuuseeko bali kitalya paka ng'ennaku z'omwezi 15 takomye okwakyabayiggira ddala era nga munaye oba gwe omu ku balabye ku mukulu ono Ismail Lexus genda wewangulira akakadde mu korona ono abantu kati bali mu bwavu so nga ate eyo mukwano gwange envuddeyo ate bo bano ababadde beefudde wakafulu mu kubeera nga bafera abantu mu ngeri ey'olukujjukujju ate bakwatiddwa wali Embaale munange poliisi atezze nebeera nga ezingako ofiisi za Super Life zonna ndoza muwulire zo network marketing companies zonna ze AIM Global zi Super Life ezo wezityo munange kati abantu babayiggira ddala babayitira ddala bafere bagenda maaso n'okubeera nga babafeffetta wonna we bali kubanga bambi bantu bangi nnyo bafiiriddwa ssente zaabwe mu bintu ng'ebyo so kati we twogerera bano aba Super Life Embaale bo bagenze maaso n'okubeera nga ate bakola ki babazingako era we twogerera katulinde ebinaddirira bagenze awo ku ofiisi zaabwe Embaale ne bazingako abakozi bonna olw'okubeera nga babadde bakola ki bakozesa olukujjukujju ne basobola okubeera nga ate bakola ki batwala ssente z'abantu bambi ze batobedde okukamala ate mu kolona ono era nga naye wookola ki woobalabaawo nga poliisi ebagombyemu obwala ebatwala wabula nga ate omukwano gwange envuddeyo ate kankutwaleko ate wali mu mawulire gaffe ge tufunye ate wabweru w'eggwanga era nga nkututte butereevu mu ggwanga lya Zambia era nga weetogerera eno bambi abantu basanyufu okufaako obufi olw'ensonga nti bambi ono pulezidenti waabwe omujja Kayinde Hichilema bambi yagenze maaso n'okubeera nga ate ajjawo omuggalo guno gwali gwateekebwawo because of COVID-19 yagenze maaso n'okubeera nga ate akola ki agujjawo n'agamba bannanga abantu bagende bakola abantu bafa obwavu ensi etambule mu butuufu bonna abagadde ebintu bandi biggudde muggule amasomero abaana bakole muggule ebifo abantu bakole muggule amasomero abaana basome eno embeera tunagibeeramu paka ddiso ye bannange pulezidenti wa Zambia oyo omukulu Hakainde Hichilema yate yagenze maaso n'okubeera nga akola ki ebyo byonna abiziimuula obukwakulizo bonna bwe baali bateekako nti ate bannange simanyanga COVID yagenze maaso n'okubeera nga ate abujjawo abantu bakole ki bagende maaso n'okubeera nga ate bakakalabya emirimu gyabwe nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo obadde muwuliza mulungi okuva gye ntandikidde paka ate waneeno wenkomye era nga kyengenda okusaaba bambi like nga vidiyo eno woba ogyagadde yagadde amawulire gange nga tona subscribinga bami subscribing oteeko nakadde kubanga nze najja kubeera nga ate nkola ki nga kutuusaako olugambo lonna gwe lwomanyi ku ba celebrities bo aba wano ab'ebweru butereevu olusanga wano wennyini buli lunaku kale nno akunkomera takomera mpeera tunaddamu ate olunaku olw'enkya musule bulungi mweraba oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 070 58397 oba +974 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.